Hope Shifa nakawombe owa program wewunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusizanga ensonga kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa naye so surprise ataka tazileta hatataka ondinanze okoza birungi kyendasi bale bukulikeeyo tulabye enkuba etonye bulungi hawa tulabye enkuba etonye ntugana naye katubanoni tujjukidde mu time nga mumaze ba student ababiri kati baby ono oliota baby ondoka baby kaza makya mkama ke yakuwa bulungi hawaii okay katugenda bugeza kale bukulikayo baddayi nange ndi wano ndi muladdemu katono abadde sindaba kulya mubadde bamusooka wakakufuna kyako tugende kasita bano baalidde walukudde ne lugaala papa kulikayo kusomero Shifra kulikayo mami ye Shifra tata tobuzizaako kubana uziza kulikayo mu meeting kwavaayo mwali kwogera ku mazina ga lutaaya amazina ga lutaaya go baba segenze wala naye byanyumye yanyumisiza omanyi buliko omuntu nagambye tukafunye yataane nga akanzireete tuziweeyo n'omwezi gwe baatuwa tegwaweddeko omwezi gwe baatuwa gwe tulina osasuliramu gwaweddeko eŋŋamba katuziweeyo tunaalaba ebirala naye tobeeraawo buli budde bwe yakulambulayoka waliwo bwentuula neŋŋamba obangeeddeyo waliwo lwendagira neŋŋamba enakumanyi ninawe njagala tulage wenamugamba nti ninawe njagala tulage nenteekateeka kati transport yeyansalako nali njagala tugende tulambuleyoko kisanyusa ate mudamu gwoba owulira oyina engeri kabaka bukituli mukama jabikola yatandika ali bibaliriza ze mbeera y'obudde empisa bubi jojojojo kati ze mbadde egenze kubanga kale babadde batugambye tulina pimba gomesi leero kati negamba sijja kufiibwa era kati njagala giyiga gataddeyo omwoyo kati tukomodde emikono obushana nagwo mbaje ogutunga kubanga era njiyina bingi gyenyambala ejjanga ate nga ze njetungire ninayo esatu kuba egy'ekinyarwanda si gino gye batungaga masikaati gino gy'ekinyarwanda ddala n'obusyuti njagala nabwo bwetubaliriza nabwo buyige
baba yasuubiza okumpa ekyalaani okaba ajja kikola yesu kabaka w'abakabaka n'omwezi gwaweze nga baginkoledde yonna wansi n'omwezi tegunnawera naye yonna yonna esense busenga ate ekireeta obuzibu kubanga jimpi yayimpuwala buba butambula New African Canadian Foundation balese omusomo mukwano bwe batyo balese omusomo ogugendo tuyigiriza kubatya engeri gye tuyinza olabirira abakadde gye tuyinza olabirira abalwadde abakawuka ka mukenenya balese omusomo guno gendo okuyigiriza ebintu bingi nnyo nnyo mukwano era nga omusomo ogwo gubeerawo buli December ne June era nga ogwa December bo baamala dda twabafuna dda like we are closed for December naye nga abandyagadde okubeera naffe e Canada mu June ennaku z'omwezi nga 28 mpaka nga 3 tulina okutandika kati that is 2025 mbagambye June 28th up to 30th 2025 abagenda okubeera naffe mukwano mukube ku namba mukubire omukyala Kathy Kabiite abere nga ate ayongera obategeeza details tugenda kubeera Toronto Canada Banquet Hall 237 Sackville we tugenda okubeera era nga mukwano nyongera okujjukiza nti New Afro Canadian Foundation bokka be bakikwasaganya mukwano osobole okubanga ogende Canada wegatta ku musomo guno ogugenda okubaawo dates bagambye registration fee byonna ogenda kuba obitegeera nkusaba okube ku namba ya Kathy Kabiite abeere nga ate akunnyonnyola details ezisingakaawo mujja kumbuuza eri ku WhatsApp yes enamba eri ku WhatsApp mukwano bakubire ku +1647 271 6223 njiddamu ayagala ogende Canada okubeera nga yegatta ku musomo ogwo nkugambye kuba ku +1647 271 6223 obeere nga ate obeegattako olabe we kitambula mukwano era nga nyongera okujjukiza abategese be ba New African Canadian Foundation details enamba y'essimu njikuwadde oba weetegereze screen ojjeko bulungi enamba Ebusumba ali eyembalala babi okubeera awo n'ogamba kati basiriza baba bagenda kwekwasa kakyaka tebagenda okujjayo oba baddako kugulaani avume bitandise kugwamu amaanyi kubanga olaba buli kintu kyonna kibaako ekiseera kyakyo ate ekintu okitegeera ate nze waliwo ekintu kyendagamba waliwo komenti gye nateekawo negamba ebikolwa byeyogerera byokka naye ebigambo biba byetaaga ebibikavalinga naye akifa kubuulira kino sisobola kufumba mmere geewomba omuntu ajja giryako ng'ali omu bajja gyetaniro girya naye oli ne bw'oyogera ebyekana kiga emmere gye wafumbye tewooma kkiriza gaana tebajja girya ajja tuuka lozeeko afukisimbe fooka agende kati ebintu ebimu byeyogerera byokka tukikirize tukigaana ebintu ebimu byeyogerera byokka eno kakwako bale ssente ate munange yengula ffenna bwetutyo kumpi obuntuntu bwonna gino giri 10 mbuzenga mabanja mpola era nze omuntu atampola nensasula mpola ate oyo sigula kuba kashi we Uganda wano omugjewa tusonda busonzi netubeera mu bubiina netuteekako mu bubanka bw'obukebe obubaawo obwo bubanka ate todabadde dalowoozezza dida akabiida gino 2 kesudabu suubira kufunamu bitwalo 10 mu kibiina olinayo 10 mu kibiina badde dagambye bwe bampa nazo zikuwe
tuziteekeyo ku poloti ati awo kubanga omuceere gw'ejjuuzi dagugula ezo mmeka 3 omuceere gw'ejjuuzi dagula ku kabinda wakusumbuwa lutaaya naye tewakutawanya tewali mmotoka waliwo n'ebijabalira wali lutaaya luli wakudigiza katookoone gundi wali munda wewali ana genda naye munnange 5 ziri 5 tobuzizaako ku babi waffe risiiti buzaako ku babi waffe ofiisi ng'eri bulala walaikum salaamu warahmatullahi wabarakatu how are you mutaayi osobola ogenda olaba oli omuwala ogaye twali tulese ku balance naye ndaba kale ofiisi ejjudde abantu bangi kati saagala tutuukeyo nga tubatomera soka otuukeyo olabe embeera ejjo otugambye baaba enkuba etonya wetutuukidde nga tetonnya naye wetha ye uganda awo wenyumira ate waliwo abaŋŋambye bali wa kisaasi baŋŋambye erimu n'omuzira ate bo yatonnya edda nga ffe tulaba musana gwero toddamu kuleka baajiyo yadde muli bukapeyi nage wakola obulungi kubanga juzi nali ndi mugamba omuntu gagamba tawo awo wetuli ne bwokuba bwekibaawo weebaka tugenda eri munda ddala bano babulooka bebigamya enkuba okimanyi nti zira empapula zeerabidde waka owerabidde nekiryokke kati kyemmanyi omuwala si yaliwo atumanyi naye alinako bakopi kyokka ate nze ntera okukuba obuntu bwe butyo ebifaananyi ne buba mu ssimu nti nemba sitambudde nako bannange soko lutaaya naye atuwe risiiti zaayo kasita tulina gundi endala wasinga obyetaagira ebyo nga tusasula fayino lwe tunaasasula nga tuli kumalayo wasinga okwetaagira egundi ebyo byo n'obireeta ne bakuwa ekiri fayino ddala ddala kale kuba etonnya bannange tugende eno koosasule tatugulire anaafuluma bali atulindire wano otulindire batoka atule wano ye sikyo bebi tulaana enkuba engato kifi ejjo natambudde naye entulo netumuluma bebi katuula wano kale otuze ku deposit ajja kugalawo iwiko olukwatako bonti ne lwetwala olukwatako nga lweggala lwokka kozi next time ogenda mu kisulo okyesunze mujebaleko kale nabo jebaleko yefaababo jebaleko kale otujjukira bigenda bitya kale omwami ono wuuno akuleeteddeyo ku ssente adalina akuleeteddeyo ku kasente mugambe ez'omuleeteddeyo omusuubize okyatubanjayo bubiri wali otuwadde mwezi naye bikyekuttemu twongereyo oba wiiki baabo sirina kyakolera nina bongerayo wiiki twongerayo wiiki eyo tugisabire tulabe we bigenda tugende tupakase endala naye oba oyagala tutuleta lisiti endala
Fayino tunaba tumalayo onde mameno agambye tusoke kati twale tugireesere bwe tuba tumalayo tuba zonna tugenda zireeta leka kubanga butusanze ku ssomero tubadde ku ssomero badde basoose naye gaali kati ogenda ziwandiikira ezo tusenvudde nno tukulayo kamukitundu kitandika okuzimba tetutambudde bubi kuba naffe mune twagala tumale ekifo kyaffe tukikozese batuwadde n'amayinja waliwadde obusumba embalala yatuwa okusawo bubiri bwa sementi babatwadde n'olusementi naye ate netumugattako netusasula nawe ebuzako ku bantu webaze n'abantu abatukoze obulungi obeebaze nnyo bambi beebazeeko dadi wange tutunuleyo okukoba nange twabe kuba eri banange naye era era tugende tulambulekwe mami yalabe muzigo naka kyokka bwobule nakuleetera baba kati obaji bwotutwala tutundeyo kasoole waka kuba katono tajagira kakube waka baba oyo ogwanda ekade yaze kutulaba kati abuteko ejaliye Nekulu liyangulako kasooli ate nga mami yali tamanyi anti mami asaplayinga biri ebintu mu supermarkets kati bayitako kati yakyama bukyami kati ye yalabako ono nange ate sitamulaba naye we yalaba vidiyo nagamba sibe nagulawo kasooli wali ebulega ate naate ye yasooka n'okusooka okujja. ye yasooka okulaba yakujjukiza n'obijjukiza. Park and Go Tours and Travel beba kukolera ku by'entambula n'otuuka mu nsi yonna gy'oyagala. Kati nno gwe ayagala ogenda okukola okuwummula okulambula ng'oyagala kulambula Canada, Amerika, Bungereza kw'ossa n'ensi za Schengen zonna jangu ku Park and Go. Teweerabira waliwo omukisa ennaku zino ogwa Germany ne Canada eyaggulira buli muntu. So nno jangu ku Park and Go kubanga tusobola okutwalira ku looni gwe n'osasula ng'otuuse. Tuli bakugu mu kukola ku mpapula ng'eza zi visa, zi work permit, kw'ossa passport n'ebirala nkubuliitu. Ate gw'ayagala okulambula ekkula Uganda olinyumirwe naawe jangu otutuukirire tukulambuze Uganda. Tusangibwa ku luguudo oludda Entebbe ku kizimbe kya Amida e Kajjansi. Park and Go Tours and Travel e Kajjansi. The world starts now. Ojjukira luli wena kusanga kusha nagulako kasooli. abantu abangi tebatera kubeera ku TikTok ate edo kabanda asiiga kutambulira ku TikTok naye kati bakuba omuntu ye aba ababeera ku TikTok bamanyi nti ensi yonna tamanyi nti waliyo obulamu obulala obutali TikTok waliyo balinga bo ba Facebook n'abayo balinga bo ba YouTube kati nze TikTok ate tawana banambi nga ndi ku live nasimaye balikola ebiseera ebisinga kati nze ondaba ku peegi yange ya TikTok ne waka wange sibuteeka abantu bamusala bamutambuza naye nze sinzaabe bateeka kati siraba n'akawunti z'abantu deede babo kebere byetwala What? Enjala ennuma. ejale kuno kawalidde kawunga ku ssomero kaba katono Julia eno kagambye ejala emu walidde posha ku ssomero tikaba katono nnyo tugenda kugulayo kirolex tolaba nga tugenda tulabe tulambuleko tulabe embeera bweri
Katusabe nti bwe tuliddayo nga nja kujja mu holiday nkyalire bakifune. agamba holiday togamba weekend. Abadde atandise obwama bwa weekend. Olabulaba ye buli ssaawa bagamba babi obagende kyalireko bakifi Holiday. Twagamba holiday. Abadde ali wano nga ayagala kumpanguza. nga weteekateeka okugenda. Eno kagenda onone. Saba Katonda atugabirire endala. Tusabire Katonda nti atugabirire balance bwe bataddeko asigaddeyo. Ayi Mukama ali mu ggulu, tukwebaza olunaku olwaleero. Kimu kyotukoledde sodde osasulako ne balance asigaddeyo nayo tukusaba naye tugabirire naye tumumaleeyo. Kitibwa n'ettendo kikuddire. Amiina. Nankaba muddize ensawo ze asiteze obusozi bwe. Kubanga waliwo abatatwalaga tebayina nabo mukama bagaziyiza ensalo ayagala antishifa afune obukisa olw'okwagala okwo. Buli ayagala Katonda obulamu Katonda kamuddizeewo ekisa ati mukama akusanyuse. Oludeseeda akusanyuse kubanga otukoledde ekyamaanyi nze nkazi osanyusiza okudde oba olwazi olw'okuyigiriramu ate olw'okuwuliriza bulidde engeri gyekuyigiddeko nendabaga buli challenge ekutuukako olidde engeri gy'ogiyitamu gawe ngeri eri special n'oba gw'oli mukakabu nze kuyigiddeko bingi bayilawe. Twogere nga bwe tugenda kuba wano tubulookinze abayitawo katugende kale mukwano. Amiina. naye zo surprise ataka tazireta hatataka oninanze okoza birungi kyenda sori aibine birungi rwenda kulukumi kuwate rwenda olobulabo bwokumukumu butona busurprise ekisooka wantegere okuva ku kagere paka kinkoma kyokumanono bandyawo naleta challenge oyitamu nayingira industry y'okukolera mu bantu ejjudde ab'ettima ab'effutwa abaagaliza n'abataagaliza. Katonda bw'akuyisa mu bintu ebyo n'osigala ng'okyasobola okuba mukko n'akatima akalungi ne bwe kaba katonotono kati okyebaliza Katonda kubanga bba abantu si baawe. Ate nekyayagala naye yennyini bw'okimubuuza nga ye ku sayidi ye takiina. Ate ye ekintu ndowooza bwe kiba taakifune waakiri n'omulala aleme ekifuna akimulemesa. Nze natuuka ekiseera ne ŋŋamba bannange omuntu ono yatondebwa mu bbumba ki. Nze natuuka ekiseera ne ndowooza oba owanisa obivuddeko. Eŋŋamba nga naye Mukama nyamba bw'oba nga watandika ekintu kino kigatwale mu maaso ekyokungula. Tosobola kusiga muwemba n'osungula kasooli. Tosobola kusimba soya n'okungula kawo. Buli kyosiga kyogenda okukungula. Kati wano poloti weeba y'amazzi woogirabira ng'enkuba etonnye. Nedda wano lukalu bw'oba nga twagula mazzi ku nkuba etonnye wano woogalabira. wano lukalu Kubanga n'omuntu alambuza poloti nga mazzi talambuza mu biseera bya nkuba alinda mu musana nga mungi akayala kabayiseemu bakoowa kyokka tuyise ku main ne twerabira eno okufuna kirolex kye. So nze Katonda gwe nalaba mu bintu byammwe nkigamba bano nti ono omukyala ali blessed gye twafubutuka buli kimu ne kyekola speed. Kati mu bulamu bw'ensi eno omuntu yenna tewaliyo omuntu ali kusiima kikuku
olaba ne Yesu yennyini omwana wa Katonda bagamba akozesebwa dayimooni omukulu wa dayimooni buye mukulu wa dayimooni ko Yesu n'ababuuza ate dayimooni agoba dayimooni munne kitegeeza obwakabaka bwa butuuso satulukuka kati era bisinga amazima galuma ate ebiseera ebisinga buli lwolaba nga waliwo ekibaddewo ng'oluubiridde okituukako bwoti n'olaba nga waliwo akikujjako kirizagaana kubanga omuntu nze simanyi nti osobola kuba ng'olina ekigendererwa ekirungi n'olaba ng'omuntu naye alina kyayagala kukola akugatteko ku ekyo kikolwa ekirungi mu kifo ky'okusanyuka ate n'onyinga bunyiizi kale eno Dana Gardens anti Danma Gardens ndabye bakatadde ku receipt nti Danma Gardens hotel gye tulinaani kati awo nze kintu ekyo ntero kyogera eri obulamu bwange ne ngamba ndituula ng'amanye nti abantu bonna tebaliwo kunjagala waliwo abali kwagala waliwo abatali kwagala waliwo abali kusanyukira waliwo abatali kusanyukira kati abo bonna mu bulamu bw'ensi eno babaamu naye kimu kyokka nze kyensaba Katonda ne bw'oba ng'onjagaliza obubi kusabira buwangaazi ate Mukama akuwe okulaba Mukama okujjukirayo kati tuddawa okukkirirawo katono tumale tudde sayidi wetu naye olaba ekkubo eriri eddungi enkuba etonnye bitya tetuseerera ku buyumba bulungi buli bwe bagamba obusiko buno bulungi kati awo mu bulamu bw'ensi eno omuntu yenna ng'akola ekirungi alwanyisibwa sitaani tayagala sina buzibu manyi office mwajja weeyingirirayo nawe mba siriiwo nebabuuliza wamme ebituufu ono yagula mmeka buli kimu ne bw'oba nga wagula 10 oba ki oba oguze 5 kaleko ekyeza tusaana ovuga ne tuyingirayo mpaka luli nakola ensolo etya anti wangamba negenda otulaba nga tusobola ovugira ddala ku poloti ne tugiyitamu ne tufulumira mu liri ekkubo lyaffe naye ezo surprise attaka tazireta hatataka oninanze New African Canadian Foundation balese omusomo mukwano bwe batyo balese omusomo ogugendo tuyigiriza kubatya engeri gye tuyinza olabirira abakadde gye tuyinza olabirira abalwadde abakawuka ka mukenenya balese omusomo guno gendo okuyigiriza ebintu bingi nnyo mukwano era nga omusomo ogwo gubeerawo buli December ne June era nga ogwa December bo baamala dda twabafuna dda like we are closed for December naye nga abandyagadde okubeera naffe e Canada mu June ennaku z'omwezi nga 28 mpaka nga 3 tulina okutandika kati that is 2025 mbagambye June 28th up to 30th 2025 abagenda okubeera naffe mukwano mukube ku namba mukubire omukyala Kathy Kabiite abere nga ate ayongera bategeeza details tugenda kubeera Toronto Canada Banquet Hall 237 Sackville we tugenda okubeera era nga mukwano nyongera okujjukiza nti New Afro Canadian Foundation bokka be bakikwasaganya mukwano osobole okubanga ogende Canada wegatta ku musomo guno ogugenda okubaawo dates bagambye registration fee byonna ogenda kuba obitegeera nkusaba okube ku namba ya Kathy Kabiite abeere nga ate akunnyonnyola details ezisingakaawo mujja kumbuuza eri ku WhatsApp yes enamba eri ku WhatsApp mukwano bakubire ku +1647 271 6223 njiddamu ayagala ogende Canada okubeera nga yegatta ku musomo ogwo nkugambye kuba ku +1647 271 6223 obeere nga ate obeegattako olabe we kitambula mukwano era nga nyongera okujjukiza abategese be ba New African Canadian Foundation details enamba y'essimu njikuwadde oba weetegereze screen ojjeko bulungi ennamba. Nze kubanga kale babadde batugambye tulida Piba Gomesi leero.
kati negamba sijja kufiirwa okupima ye era kati njagala giyiga gataddeyo obwoyo kati tukomodde ebikodo obushana nagwo mbaje ogutunga kubanga era njiyina bingi gyenyambala ejjanga ate nga nze njetungire ninayo 3 kuba egy'ekinyarwanda si gino gye batungaga masikaati gino gy'ekinyarwanda ddala n'obusyuti njagala nabwo bwetubaliriza nabwo buyige baba yasuubiza okumpa ekyalaani okabajja kikola Yesu kabaka w'abakabaka n'omwezi gwaweze nga baginkoledde yonna wansi n'omwezi tegunnawera naye yonna esense busenga ate kireeta obuzibu kubanga jimpi yayimpuwala buba butambula enkuba etonnye waawano ate ebadde nnyingi wakalu bulungi yes shifula bwe namusanze ng'akkirira akooye bitya sabireko wano essaala luwanye anti labayo kye tugenda okukola bwe tumalayo tujja kujja bulungi nnyo oba si weewo tupime tuddemu tupime ffe tuteekewo kasennyenge tolaba tuzimbe nga tulinawo kasennyenge ako awo batandike by'omusingi byonna ebyo taata ow'ekisa kabaka w'abakabaka tweyanziza nnyo ow'ekitiibwa taata tukwebaza olw'okuba nga otutuusiza n'eri ewaffe taata ali mu ggulu obudde buno ndi mu maaso go enkuba etonya omusana gwaka ku lw'ekisa kyo nzaani okubeera n'ettaka eriri ku lukalu nakaabanga olw'ennaku naye kati obudde buno buli lwenfulumya amaziga nga fulumya lwa ssanyu taata weebale kwata omukyalo ono n'omugumya omutima nakusaba ne nkugamba nti kabaka w'abakabaka gwasala ensonga gwasala ekituufu gwamanya amazima gasooka n'agasembayo sala ensonga ne nkusaba emikwano egitangasa oginzijjeko nakusaba musaala nga nkikusaba Mukama Katonda wange wakinkolera weebale nnyo taata omulungi ow'ekisa byali bingi byali biwanvu wabaddewo olutalo olw'enjawulo nga lungi amagezi nga mangi naye taata nakugamba sala ensonga mu butuufu bwayo taata weebale kusala ensonga weebale kunyweza ono mukyala nasigala mu bulamu bwaffe kubanga nakugamba Mukama ngattako omuntu gwondekera mu bulamu bwange nga ngasa nga nzimba nga ntwala mu maaso ate ng'olaba ddala kituufu asaanidde era agwanidde taata weebale kulondamu ekitiibwa n'ettendo bikuddire obudde buno ndeese wano Mukama Katonda wange sente zisasuliddwako abazitodde bonna obalaba ono naye atodde mu nsawo ye Mukama w'abakama Katonda w'abakatonda abali mu nsi bonna beetutakiririzaamu abantu bonna be bayita bakatonda kabaka w'abakabaka ali mu ggulu we atonda eggulu n'ensi obudde buno ndi mu maaso go nzize kuleetera ettaka lino taata ow'ekisa ekingi olireese naye njagala mu kizimbe kabaka w'abakabaka ndangirira ekizimbe wano oli mukumpa abaana oli mukungattako abaana ab'enjawulo nfune wentuuza abaana bange nfune emikwano ginkyalire omukyalo ono ajja tuule wano tukole ekijjulo wano nga tukwebaza nga twambusa ekitiibwa kyo n'ettendo Mukama Katonda wange nkwebaza olw'ekisa kyo abatodde ne batuwa bawa omukisa abatana batoola Mukama nabo bagabirire ekitiibwa n'ettendo bidde gy'oli taata ow'ekisa ekingi gaziya ensalo za buli kinoomu atuwagaliza Mukama Katonda wange yeetaaga enju eno ezimbibwe mugaziyiza ensalo
n'atanaba kuwaayo mukama bona bagaziiza ensalo ono mukyala alina pulaani nnyingi ino abagole betuyina mukama katonda wange bakwatireko mukama katonda wange miitingi z'emikolo zetubeeramu teekako ekyenjawulo tusobole ofuna ekyenjawulo tufune obugabirizi mikolo si myangu tegitambulikika naye mukama katonda wange ono mukyala bwe yateekamu amaanyi n'ebirowoozo kusobola okuteeka abantu abo ku mutimbagano basobole kufuna we batuuka nkwegayiridde ekitiibwa kyo kiganje olumuli lumulise mpaka omukolo nga guwedde tukuwa ekitiibwa n'ettendo kikuddire kabaka w'abakabaka n'okuzimba kwaffe nga kuwedde tuliyambusiza wano ettendo ndikubira wano ettendo ayi kabaka w'abakabaka nga nkwebaza olw'ekisa kyo bizinesi ze ziteekemu omukisa amaka ge gateekemu omukisa family ye giteekemu omukisa omukyala amuzaala musabira omukisa ogutaliiko obuyinike nsabira omukisa amaka ge ensibuko ye yonna nje sabira omukisa kabafuna omukisa ku lwana omukyala taata ow'ekisa ekingi nandiyogedde bingi naye waliwo ebisaana n'ebitasaana gwe kola ebisaana by'oba obawa by'oba okola mu bulamu bwaffe kubanga gw'olaba ebitugwanidde kabaka w'abakabaka yatonda eggulu n'ensi awaniridde obwengula obutaliiko empagi n'oyawula amazzi ku ttaka n'omeza omuddo n'ogulabirira azaaza empologoma mu ttale azaaza ensolo enkambwe ebyekulula wansi ne biwangaala ku lw'ekisa kyo atonyeza enkuba abalungi n'ababi jangu otuwa ekisa kyo kabaka w'abakabaka ekitiibwa n'ettendo bikuddire kabaka w'abakabaka amiina amiina ekizimbe wano edduuka wali byonna nga wetuleeta engoye bwozitunga amagomesi nga ntunga omanyi tugaba gomesi mu surprise ne olumu wegayira n'abatunzi katulina ze twataddeyo buno ezo nez'ababuuza ezo eza uniform n'obeereyo ng'okuba esimba naye gomesi tuzifuna ddi bannange fe abagenda obeera ba first custom n'otunga ngoye zo ayagala netumuteekamu ayagala obutunda ayagala omunanasi amaji amafumbe swiiti eryaffe ligenda kuba buli kimu nga mwekiri tutunge engoye tuziteekewo waliwo bwe ntuula wano nenkuba pulaani nze ankifa nyambala gomesi naye sambala gomesi empya ngenda muli nenondamu olugoye nga ndaba lusobola okuvaamu gomesi ennungi era nze nina gomesi nnungi era bwe njambala bwenti ogamba ozironda muki mu zino kateni zikateni mu kateni abatunda matiriyo wa kateni yes nze nagendanga mu batunda mu second hand abatunda buno obusuuka omanyedde bafulumyanga obwo obusuuka obuwanvu bo scarf obwo naye nga kanene nga mbugatta olusikala weziba zikwatagana emikono nebikola gomesi ng'omuntu ajja ginoonya talina waagijja okitegeera kati nze bwe naabangize mukama nampa favor kyetusaba kintu eki mukama atuwa obulamu naye obwongo bw'okukola bwo kati wuuyo olina mutimbi njagala nga kuno buli alina pate nga ntimba ng'obatimbira kyetukola bw'ojja ku kyalo osooka osanga baba n'obubiina bwabwe meeting ng'obeegattamu olunaku lwa pate yaffe ng'ekibiina nga ngamba muleke mbatimbireko nga balabako sampo nga ntimba wemala okutimba oluddako nga bagamba omukyala waawali atimba kati awo nenfunirawo emirimu otimba ofumba kasooli otunga ekyalaani ebyo byonna ngenda bikola buli kimu edduuka tulifuula ebbize edduuka lifuuka ebbize nange nfuuke ebbize nkole eno kajjukira ajja kuba yandika naye kasita mukama yampa akawala kubanga kanakaana kange mwana musiraamu yadde nze ndi mulokole naye era still ninamukuza kubanga mwana wa muganda wange kuba kati yafuuka muganda wange ebyaddala yafuukira ddala muganda wange era katono mwana wange nganze era njagala yenna alina mwagala nawulira mu comment agamba mbu ndi muyaaye mbu nalimba mbu nina omwana omu mbukumbi nina abaana babiri mu comment waliwo yakyogerako awo neŋŋamba ekyo kikazi kiyaye naye ono mwana wange kakati ekyo comment mukazi muyaaye
abantu bakusobera nze balaba abantu olumu bye bampaana sibikkiriza nti baba bitegeeza nkugambye leero omulaga nti Enoka gyayambadde ya red ne bagamba tukube engalo red kati Lutaya sovayo n'abagamba shifa abagambye red oyo yero ne baba mulaba red abajja gamba nedda yero Lutaya yasembye agambye yero kati nga wajja omulala abaga kati nga Enoka ajja abagamba nze ndi mu green gabaga nedda nammwe eyo Enoka yagambye green naye nga red kati beba abantu betudiringa nabo naye ate abalungi bebangi lwakuba nti noise w'abano abo abali bwe batyo yawawaala nnyo antuuka obulimba busirika kyena badde ngamba nti bino byonna gyebiri bino byonna naye ekiseera kigenda tuuka bisirike byerabirwe n'okwerabirwa nti byali bibaddeko okitegeera naye bambi mu byonna abasumba bange bankoze obulungi kubanga ne bwenagira nafunako bamemba ba church ne mbagamba bannange nga binsuseeko buli omu saba musaala gy'osaba gy'osobola ne mbagamba musabe naye musabire ebintu bibiri Mukama atulekera omuntu w'omugaso anaatugasa eri obulamu bwaffe nga tetuyina kyetukozeewo nga tetuyombye nga tetuvumye naye nga mu buntu bulamu Mukama kubana abantu ababiri abaze kubanga ndaba mutandise kujjamu ebintu byesitegeera Mukama tulekereko omuntu okwo naye nebaza Mukama olw'okukikola kubanga kye yakoze sigamba nti yali mubi mu ntandikwaye kubanga saakiraba nti yali mubi kubanga singa nakitegeera nti ayina obuzibu sandi musembeza sigamba nti yali mubi mu mbeera ze yagiramu kyali naye obuzibu bujjidde wano emabega omuyaga ne gukunta nentuuka nga nsiiba mu nju nga nkaaba ne ngamba Mukama lwana n'abo balwana nange natuuka ekiseera ne neeralikirira n'omwana wange ne ngamba watya ng'afunye obuzibu mu bintu by'atamanyi kubanga ezo entalo ezijja ku midiya zireeta bingi omwana wange basobola omusanga awo waabeera ne bakatwala ne bakakola ekikyamu kati k'ekibiriiti anti omuntu ng'ayagala okukulumya anoonya wiikinensi yo obunafu bwo buliwa kubanga ono y'ensi yange bwe bulamu bwange kati omuntu ng'akutteko ono mu mazima ga Katonda mu ggulu nange aba amaze okunzita kubanga nange mba sikyalina bulamu nentunuulira ebintu ebyo waliwo omwami gwe nakinyumizaako naye twali twesangawo ku TikTok nakunyumiza ne mugamba Bunga Comfy Homes ennyumba zaabwe kwe ziri ku Airbnb gendawo gweteeka mbutesi kigambo Bunga Comfy Homes ogende mukwano gwe wenna ayagala okubeera nga oyagala okufuna w'obeerako nga waliwo security waliwo parking emala waliwo buli kimu okwegamba mwenna abadda ku holiday owulire nga ddala oli ku holiday nga teweeraliikirira kusala nsawo babbi kumenya kuyingirira teweeraliikirira sima wifi tezikola biki byonna genda bugenza awo ku Bunga Comfy Homes bajja kwaniriza bulungi nnyo ate tojja kwejjusa kukyonasanga ensi entamye mpulira midiya entamye ngenda kujja kwesimu oba ngisuula sikyayagala simu yonna kubanga waliwo ebintu ebitambula byesitegeera bwe bitambula nangamba guma yangamba ebigambo bisatu nangamba kasita omuntu gw'owulira munda mu gwe byolaba byonna bo babiyiseemu babimanyi babiyiseemu kubanga kyenkakasa kyo okusinziira ku bikolwa bye sikiwa nti atuusaawo nga tayitangako mu mbeera bwetyo nangamba gwe guma nywera saba Katonda wo gw'osinza ayatandika omulimu agumalirize naye towanika gwe sigala ng'osaba ne mugamba ate abiŋŋamba bw'atyo musiraamu ne ngamba olaba omwami omusiraamu aŋambye nti negayirire Katonda wange musiraamu muno bayidawe nganze wentuuse negamba omanye ekifo kino kisabire kuba kati kiringa twatuuka ffenna twagala success abantu ne batandika okuleeta ebintu bingi kuba omuntu asobola okubawo ekigambo noga ono naye muba nange naye era aba muntu nga Katonda amwagala omwoyo ogumulimu gwe guba gulwanyisa ekirungi kati bagenda kwetegereza vidiyo nga banoonya bagitemeddewa basaliddewa kakiriipu kankubulire kino kati kino nkyogera
nga si kirumamu obudde buno ne bwe bakisala ne bwe batakisala kubanga nze namukubira essimu neemugamba nti ssente bwe ziba nga ze zireeta obuzibu sikyazeetaaga njagala ddembe kati oba ekyo kino kye bagamba nti nekino oba bakisala it's okay kino kye bagamba nti nze yalemesa mama Enoka bwe nakeera nze nenkukolera byange nenkusurprisinga byange nga Katonda bwe yajja abireeta because nze Katonda gwendaba mu bintu byo ate nfukamira bufukamizi buli wenzirayo ne mugamba Katonda okola kati ono yeggwe oli kwegulumiza kati mama Enoka bwe twamala okudipostinga ku poloti eno nakugamba ntya ng'ombuulidde ensonga ezaaliwo nti mune waaliwo nga bansondera nga nze maze okukola ebyange biri bye nali simanyiiko nakugamba ntya waŋŋamba watya nga ezo ssente zize ne zitandika okuzimba ate baŋŋamba nti nabiremesa nti nze alinga alemesa success yammwe ninga nze ate abalwanisa nedda ekintu ekyo the end ng'amaze kuwulira entalo nga bwe zitambula anti kifa nze nakugamba tambuza ekintu kyo n'olwo atambuza ekintu kye nze nakyogera ekyo abaakiwulira kirabika baawulira bubi ndowooza erinnya lyo lyangu lyakwogera anti bw'anaalyogerako oli ajja kugamba bannange musooke tumuyimirira awo temutambuza omanyi waliwo olaba vidiyo ng'otambuza oligano boogera ku shifa kati tusitopinge kikola amawulire kati ekintu ekyo nzijjukira nali ngambye kugira ku okusonda ssente ezo essente ze baali basonda nti tujje tuzizimbise naye antishifa kwolwo lwewadda lwenagira neŋŋamba kubanga antishifa ndi muntu mukulu emyaka gyenina nina emyaka mu December nga 28 nja kuba mpezeza 36 years kitegeeza ndi muntu mukulu kati mu bulamu bw'okwebeezaawo nganze natandika okwerabirira nga nina emyaka 7 mpaka obudde buno kitegeeza emyaka 36 gyenina nga ngikubisizaamu n'obulamu bw'empiseemu kitegeeza obwo obulamu njigidde mu bingi emyaka gyenina kati nga nsinzidde ku bulamu bwenzize nga mpitamu ndi mu myaka 6+. Kyangu ky'okusanga omukyala ng'ayimiridde nga yeetengeredde muno mu Kampala n'alya n'anywa n'ayambaza omwana n'aliisa omwana ate ng'alabika bulungi kubanga nze sirina lunaku n'olumu lwensobola okugamba nti waliwo olunaku lwe nali nsuzeeko ku njala bwe nalemererwanga abasumba bange bayimiriranga nange bwenemereddwa landiroodi wange nayimirira nange kubanga Mukama yampe ekintu kimu kuganja yampa kuganja eri abantu kati gwe nga gwe toyina kyewalemesa ku poloti bwe nalaba ebiri mu kwetooloola ebigambo ebiyitingana mu bantu ku midiya kubanga nze yadde essimu yange yali terabika naye nze essimu era nali ngiina nga ngikola ki nga ngikozesa kati nga ndaba ebintu ebyenjawulo kutuuka bwenagira bwe wakomawo nze kennyini nze nakugamba tambuza ebibyo n'ayali asonda naye nali mukubidde ng'amugambye musisinkane naye the final neemugamba tambuza ebintu byo ekintu ekyo bakikwate bulungi bambi balekeraawo okuvuma balekeraawo okola ekintu kyonna sirina gwenvumaganya buli omu yenna Mukama amuwe mukisa mu kiti kye naye tuwangana ekitiibwa bambi kyekintu ekikulu ate waliyo ne kino Katonda tagenda ku ebintu ebimu oba okukivaluwinga okukiwa amaanyi ekintu kyetutuukako omuntu yenna ng'onaatuuka ku buwanguzi oba ku nkulaakulana tebiba byangu oluguudo terubeera straight nti ojja kuvuga booti gwe straight osimbule empaka mubaamu ebiwonvu n'ebikko kati oyinza osanga wayina okufuna ekifo kuba ekyo kyonna kikonfaminga neŋŋamba alabika omukyalo ono yasangibwa asabye ngera bwe nabasinkana neŋŋamba ng'abantu twogeddeko nyina nga bwe genyina corporate class abategeera nno baŋŋamba kifo omwana oyo tulaba mugezi nga bwe wamusanze avudde atya ku kkubo
ne tugamba nti kati omwana oyo ne mbagamba yayambako maama we alina dream y'okufuna w'abeera kyekyo kye nagenderako ate nga ge mazima nga nammwe nga bye birooto byammwe kati nze biyinzigwako olumu naye olaba Antishifa mu bulamu bw'ensi eno omwana yenna bw'aba nga n'atondebwa mu bulamu bw'ensi omukyala asooka n'alya ettaka n'abeera n'emmere gy'azira naye ng'ali muteekateeka kuleeta omuntu ku nsi fe abazaddeko tulina challenge oba omukyala yali azaddeko amanyi challenge gy'oyitamu kutuusa omuntu ku nsi kati naawe kino kitwale nti oli lubuto onaatera okuzaala ate tosuubirayo nti waliwo olunaku lw'olitambula ng'okola ekirungi olemwe okubeera n'ebikuchallenginga zino challenge oyina ziyitamu oba oyagala oba toyagala ng'okyakola ebirungi bikyaliyo kozi ng'ogonze n'okkiriza n'okola ki n'otambula ng'abalala bwe baagala otambule kubanga gwe kintu ekikuwalanya si kirala mazima okwogera amazima kubeera straight ekigambo ekyaleeta obuzibu nkijjukira nze kuyimirira ne ŋŋamba nti mulimu abantu abamu abankubira nti sente zammwe zaakoze kino nze abaakoze kino mbabalira ku ngalo gera bwe nkizzeemu baddemu era bakisalemu nze abaagula poloti eno bamanyi era nninze tugimaleyo abalyokka okubeera nga balabika ngenda kuwa nkugambe maama eno kawo weebase lisiti y'abantu n'ennamba zaabwe beebo baweereze ka message ekiseera kijja tuuka mbayina ku ngalo bwe nti mbamanyi ne wano kubanga wano waka bweba nga waka nga wafuuse ewange ewaka wano maka g'abantu Mukama mpadde abaana simanye nti Mukama yaŋŋambanga nti alimpa abaana nga ndowooza nti bujja kukya lumu nga nazadde nga ndowooza nti njazaala nnyo ŋŋambe nti naye Mukama abo baana bonna ndibazaala nti naye Mukama mpadde abaana obudde buno wano wenjogera nina n'abazzukulu ninayo abaana bajja ne baŋŋamba mami twagala otuzaale era n'abazzukulu nina kati Mukama bino byonna okubikola gw'okukuchallenginga okwo konna Antishifa ekikulwanyisa si muntu sitaani yalwanyisa ensigo eri mu ggwe esobole okufa kati ate Katonda naye tasobola kkiriza eyo ensigo eri mu ggwe efe kubanga ya mugaso ya muwendo tekyalabika munsi nze hope nfune wano ku lukalu awantu bwe wati gwotsaagagwe laba baneiba bange amayumba gabo bwe gafaanana tunula nze hope nandiriranye ddi wano bwe wati kati Mukama bw'asalawo kusitula atema ekkubo lye ate buli lwakusitula n'akwata ku mukono bwati ti njagala onkwatire ku gundi kasita alaba okoze mu bwoti Mukama akyusa n'aleeta ki omulala kubanga ebyawandiikibwa biŋŋamba gwe ne bw'otalyogera amayinja gasobola okwogera kati Antishifa wajja mu bulamu bwaffe kituufu yandibanga yasooka mu bulamu bwaffe kyesiwakana 100 waakyo nkyagala naye ebikolwa banange tukikirize tukigaane luno lugoye ekituufu lwa yero naye lulimu ne black lulimu ne white ate gana amabala gonna ge galufudde okuba olulungi tomanya yes ne kale emu yandikoze naye ate bwe luba nga lulina amabala mangi lukola ebigambo nabyo ebitaliiko ebikolwa tebikola tebimala n'obwesigwa buba butono kati awo nze munange nze sirina buzibu na muntu naye bakundekere bakumpeera ekitiibwa bakuleke Mukama akumpeera obuwangazi byokozeeko bikoze Katonda yeebale kuleeta eri obulamu bwaffe kubanga nze nagamba bwe nalaba ng'entalo zifuuse entalo nakuba essimu nga nkaaba naye nagamba Mukama nkwegayiridde eno ssimu yeeba esembayo kubanga nawulira mbu sikyakuba ssimu
naye antifa tonkubira essimu nze akuba nkukubira kati bw'oba ng'onkubidde essimu sikukwata onkwata nenkubuuza bane muli muti eyo omwana yagenze ku ssomero mwasuze mutya ng'abantu b'oba wagattako kati bw'oba tonkubidde ddala gw'oyagala nze nzijjewa ssente oyagala nzijjewa ssente ezikukubira sikyakukubira naye oyagala nzijjewa ssente kasooli gwentunda nfunako omutwalo gwe guliko ekyokulya ewaka ndi mukazi neetaaga ebizigo olina okugufisaako ate zozaako ozeewo kapita asigalewo kati ssente nzijjewo ezikuba essimu kubanga eyo complain nagiwulidde nnyo n'abantu abamu ne bankubira nga baŋŋamba mbu sikyakuba essimu naye nga ddala kika bannange abantu nze ŋŋamba oba balina okuteeka ekipande ku mwana kubanga olaba kati nze okuva we naleeta omwana oyo ojjukira omwami ow'e Bungereza yagamba bannange omwana ono ne bakyama ng'ate bo bamulabidde ku nze ebirala tebabimanyi oyo mwami w'e Bungereza yakyama nga tukola naawe omwana 5 yanyumyako nti yamulabako ewalala oba yamugamba nakulabye ewa Hope Shifa oyo omukyalo omulala yajja n'agamba naye Shifa mbadde mpitawo nendaba omwana ono namulabye ku peegi yo yayogerako nti namulaba ewalala n'amuweerera yennyini amuweerera yamulaba ku ggwe thank you kati nze kyenagamba mu bulamu bw'ensi eno banange era ne mwegambira nti engeri gy'ogenda osigala mu bulamu bw'omwana ne oba ne maama we ennamba y'essimu ki era twogera bambi baaba wange mulungi nnyo amanyi kwekwata nankubira essimu direct from America mpaka eno nankubira direct nga si ku simu si WhatsApp mukama mumpeera omukisa gyali buli kimulwanyisa kyonna akivuunuka kiyitemu kubanga bamba atwagadde anzizaamu essuubi ly'okuba ne baganda bange kyensinga omumanyi ensi eno social media esobola otuwaga nga tuli mu kakuukuulu but waliyo time ya buli muntu gwe atuula olw'okuba omulala avumye nange kanvume omanyi waliyo omuntu avuma ku mutima gwe ng'alina ebimutokyalinga kati amanyi bw'anaavuma maama eno kijja muwuliza bulungi but waliyo time eyo ogenda weebake wekka mu buliri reality je kati ffe bwe twabitegeera mu nsi nti waliyo time eyo ey'okweraba nti okay comments zino ne likes zize ebbali naye nze Shifa nkuumye nti abantu bwe bukyanga siri mu kamera ani gwe ngenda okukubira mugambe mukwano ngenda kulitayalingira mu nsi eyo nno neewogomeka ewuwo abantu mwerabira nti time eyo ebaayo ey'okukwata essimu eno scrolling ogambe nazimbaani nagattakaani waliyo connections zetufunanga one call awe bannange omuntu wange nagendako France eyo nyinayo gundi nga ngenda kukuba essimu emu omuntu bamujje ku airport bamugambe tofuna hotero bamutwale n'engoye bw'aba talina bamwambaze yeyagale time eyo gyeri ogitegekedde otya leero ojja kuvuma muvuma omuntu onfiireko naye nze mune buli wonvuma Katonda agenda kumbuleesinga agambe bambi kinnyabo kyange kino bw'oba okyanvuma ate wajja omulala nkonsolinge Shifala walidde Shifa olina data olina airtime ng'ate gwe nkwerabira ngamba kati Katonda atandeetedde ono buli kintu kyonna enze waliwo time gyeri abaana bammokula abamu mulina abaana bali mu ages zezimu but think about your kids nga tonnafiira ku mwana wa munna atakukosa wabula mba omuvumira kuba yagulidde omukyala poloti mwali mwagala embeera ebeewo ebesitaaka mwaka ku mwaka nze Katonda nankozesa mwali mwagala ezo ssente ze twasooka owaayo bazaalinga miliyoni 4 bwe nzifuna nsooka enziri oba nzoozeseemu era nakugamba maama eno kati tulina cash naye tuziteekeyo kati 5 gazze nsooka ngenda ate ngoozeseemu ngambe kansuubuleyo akagomesi nkasse wali ku dduuka bakapangise kanziteekeyo kuba si zange zigendewo we ziraga kati kyekyo simanyi kyagala nnyo content beera mu keekezo kizunga bwe manjagala content mbadde poloti eno singa nkyabagaba naye tuligula poloti nali sikikutula mangu nenzira ku kirala because ndi bize obwa bize bwe ndiko obulaba sisobola sibulina nyina emikolo gyenkwasaganya gyafuuka part of me mpulira ndi kutegeka oba jange
Generali buli lucha mukama buli lucha nsaba mukama ngenda tambuza abantu banjo gende kabale tutambudde tutya nze nyina obuvunanyizibwa bino ebikolimu ebiseera ebisinga abantu batuleetera emikisa Zekyovale babinvuma banti babagala tukaabe era mmanyi okujja ne bagamba kituufu ko nakaabyemu bwe mmala okuva bino byonna mbedde mbantu mbasanyusizza nsobola n'osanyusa abalala surprise nenzikola nengenda mu kisenge kyange nenkaba nenga mukama era ndi mukaaba kuba ekituufu era baagala nkaabe era kikoze nga njagala nkaabe nenze bwe naamala okukaaba amaziga gwange gwe kyekiddako Leero okoze video okosezza omuntu oba olina abantu bonsazeeko kale kuba nze nagambako omuntu gwali mu kunnyonoona nze ekikumi kyange kyenfuna oba 10 ndabika nfisaako ebibiri olunana ndwawuliza wandaba abaana ne layini yange eri emabega kati ekikumi kyange nyino nja kugamba bannange nyina tenda alina omwana Jovic nyina gundi nyina mwana wange Isaac nyina baani bendowooza nti vidi bwetuuka nja situka bangi ate nze nakeerako ne ŋŋamba nze omuntu bw'okeera n'onkola obubi ŋŋamba mukama buli muntu akola obulungi oba onoonya bw'omusanyusa kati nyina abantu besaagala mu testing na ku bulungi bwange because sijja bamalayo basanyusa kati abamu njagala bandabe ng'omubi mbawona ate okuŋŋamba nti shifo nnyambi otya kati saagala buli muntu atestinga obulungi bwange abatestinze obulungi babutestinze gwatutte obubi butwale because nyinayo ne yali atestinze obulungi bwange naava mu bulamu bwange nga nkosezza yaŋŋamba shifa ngenda kukaabirira buli lunaku mpaka b'olinziza ku mutto wanje yes buli lunaku nfuna message ezikaaba buli lunaku birthday yange netuuka naga kale nandibedde awo kiri ne kituuka nagamba kale twandikoze kino but teyabiraba ate ngaba chances ne ziggwayo ebiseera ebisinga zibeera kuba 3 n'ennyongeramu eya extreme because sometimes netuuka ne ŋŋamba sitaani talokoka kati oyo ekimala Park and Go Tours and Travel beba kukolera ku by'entambula n'otuuka mu nsi yonna gy'oyagala kati nno gwe ayagala ogenda okukola okuwummula okulambula ng'oyagala kulambula Canada America Bungereza kw'ossa n'ensi za Schengen zonna jangu ku Park and Go teweerabira waliwo omukisa ennaku zino ogwa Germany ne Canada eyaggulira buli muntu so nno jangu ku Park and Go kubanga tusobola okutwalira ku looni gwe n'osasula ng'otuuse tuli bakugu mu kukola ku mpapula ng'eza zi visa zi work permit kw'ossa passport n'ebirala nkubuliitu ate gw'ayagala okulambula ekkula Uganda olinyumirwe naawe jangu otutuukirire tukulambuze Uganda tusangibwa ku luguudo oludda Entebbe ku kizimbe kya Amida Ekajjansi Park and Go Tours and Travel Ekajjansi the world starts now kuba omuntu akosa n'akutuusa ku ntikko era otuuka n'ogamba kati omuntu n'atuuka n'amanya nti leero akoledde mu kifo bwe kiti n'akuteega lwampaka kwegamba abantu baba bakumanyi oli wiiki lwampaka ajja kunziza anti olaba mu bulamu bw'ensi eno waliwo ebintu byenamala okusoma okusobola okutambula mu nsi eno nzize nga ntambula mu bulamu nga wa struggle bwesisobola otandikira wano ne mbumalayo naye ekintu kyenamala okuyiga tuli bunyumya nga tutuyingira ennyumba nze nyina emboozi gye natereka kubanga obwo obulamu bwanjigiriza ebintu 3 by'olina tambulirako mu bulamu bwo n'osobola okuwangula ensi ekisooka kasita weezuula gwenga gwe neweezuula nti kiki nze ndiki nemanya nti munda munze nsobola okulimba ono nsobola okulimba oli nsobola okulimba kyalo nsobola kulimba kooti n'ensi yonna nsobola ogirimba naye tosobola kulimba mutima gwo ne Katonda ali mu ggulu ekyokubiri nemanya nti kuwa Katonda ekitiibwa n'okumwagala amagezi mwegasookera kitegeeza bwe mala kuwa Katonda ekitiibwa nemwagala nenkola byayagala yadde sijja kuba 10 ku 10 naye ebyo byenaaba ngezezaako kola emiryango gy'eggulu gijja kwegulawo ku lwange nemanya nti sirisanyusa nenkiddamu sirisanyusa buli muntu
alisanyuka alinyiga nina kukola ekinsanyusa nze nganze n'abanzikiririzaamu bwe nkukosa osobola okujja n'oŋŋamba nti Hope kino na kino okikoze bwati ne bwati oluusi nkimanyiiko oluusi sikimanyiiko bwe mba sikimanyiiko kubanga omutima gwange gusobola okunimba ne gumpagira mu nsobi ne ŋŋamba naye kino saakikoze mpulira sirina musango bwe mpulira nga sirina musango munze nfuna omuntu nga gwe anti Hope Shifa nenkubuuza sikugamba nti kiri kunze kugamba bannange nina mukwano gwange kyabadde bwekiti ne bwekiti ne bwekiti ne bwekiti naye wamaawo olaba waliwo nsobi muwe magezi ki talina nsobi kati ate ensobi eriwa oyo nemuteeka ebbali neŋŋamba nti oyo akwataganye n'omutima gwange nenkwata omujulizi owookubiri naye nemuyitiramu nga bwenkoze eki naye nziramu nga bwanzizeemu nenfuna owookusatu awo ebisigadde bwonna bwe mala okufuna obukakafu obukakasa nti sirina musango abasigadde oba oyogera ebigambo sijja bisanga ku siwaani ebigambo sijja bisanga ku buliri bwe mba ngenda teekako olubabwe nti biŋambe nti vaawo bakwogeddeko vaawo bakoze kino batuuka n'ekiseera ne bagamba mbu oyo mukazi yeetunda tosobola kugamba nti otunda kasooli n'oyambala ng'oyo mukazi bw'ayambala n'ogira nga bw'ogize kati abaana balenzi abo bwe kyaba akola kati alaba naawe omulala olina okikola omukazi abeera anyirira omwana we ayambala ng'omwana wa MP n'ogamba mbu oyo mukazi mbu shiya tekisoboka namwe mulimba okitegeera ne batuuka ekiseera ebyo ne babijjako ne bateekako mbu ndi mbega ebyo ne bivaako boogedde buli kintu naye kimu kyokka kye nagamba Katonda wange ono ali muggulu kasita muwe ekitiibwa n'entambulira ku nnono z'obwa Katonda abasigadde saagala kati Aunt Shifa gwe kyenkugamba kiri kintu eki aboogera kabiyite muno bwe biti biguke eno bifulumire eno ebikolimo by'omuntu byakukolimira biba bikwongera mu mukisa amiina buli kigambo ekyekikolimo ekifuluma mu kamwa k'omuntu kikwongera mu mukisa naddala nga kyayogera tokirinaako kakwati ebintu ebyo nze namala obiyiga bwe namala obiyiga nengira nze gwolaba nali mukazi mutono saali munene nali katini nga eva mbere ne stress banangenze naye bwe namala kuyiga bye bintu bisatu nagamba ekimala nengira engoye nentandika kutungisagana magandula gange ntandika kweyambalika nze amagandula gange saagala kumanya nga bagamba omukazi yeyambaza ng'omukazi omufumbu kibi naye gomanyi nti buli kimu tebakyagala tewaliyo kyolikola nabo bennyini tebeeyagala ekyo namala okitegeera kubanga nze so abanga neeyagala nga Shifa nze neetaaga mu lunaku n'olunaku olumu lwenfunyeyo Mukama n'alumpanga ngenda siibako waka ndwesunga ne ŋŋamba njagala ndye kamere k'ewaka njagala male ntuule ndabe Netflix nga sagala na simu enkubira wadde okuvuga Shifa mu bulamu bw'ensi nga tonasaba muntu kukwagala sooka weeyagale tebeeyagala nze neeyagala gye neeyagala simanyi wenzijukira gundi oyambadde bubi lwaki onaakoze bwati bannange wasese nnyate ate kati wabigudde nnyo kati ate oli musere bannange terigo baagala omunene tebamwagala n'omutono tebamwagala omweru tebamwagala n'omuddugavu tebamwagala ono mwana wange mu bulamu bwange era akimanyi namugamba mwana wange oli best friend wange oli mwami mugana amaka oli taata wange oli maama wange oli mwanyinaze oli buli kimu kyonna era kinuma bwe kinsukulumako nina kigamba gwe naawe kikuluma kigambe nganze okkiriza nti ndi mukwano gwo tiye ndi maama wo kyokka oba oli best friend wange ne ŋŋamba ba best tebayiwa ne kye beekweka tuba ne time gye tubeeramu ng'omwana ne maama ne tuba ne time gye tubaamu nga ba friends bali ba best abaasuka ne ku ba best tusobola otuula ne tugeyo omuntu
munju ewaffe aba babiri kubanga era yoyo wo gwina okukinyumya naye kati tojja kuŋŋamba ntono omwana waliwo we baatuuka ne bamugamba okutunda kasooli biki otoloka oveewo mbu omwana atoloke waka mbu aveewo agende ekiki naye ekyanyamba ng'omwana mukwano gwange best friend naye kati bamutwalewa bamutegekedde yannanga okitegeera naye banaye abantu babi bakuggyeko omwana owette kati mu bulamu bw'ensi eno challenge zo tezibula mu lwaffe tulina olugero olugamba ngiyo babozi kyo baneguli nka ngo baravuga ngo dore icyo gicebe cyayo omuntu buli lwabula kyageya ku nte agamba mbulabe ekyo ekibeere kyayo ate nga kyekivaamu amata kati yandibadde n'ebbeere liriwa erivaamu amata baagala bafuna amata amangi ate ekibeere kyayo kati awo noonoonyereza ne kigize ne tuba ne ekikoco ekirala kigamba ngo nnyira bujenje n'obujenje bwayo inka y'umukaragu kamwa yeera ngo kale aba babigamba batya kale ekiringa kugira nti ente enzirugavu neevaamu amata ameeru kati awo abantu n'ogamba nti ebisigadde byonna nze nabirekera Katonda oba onvumye nze nkusekera busekezi nenkugamba mukama nze natuuka kino omuntu onkola ekintu ekisembayo nensooka nentunula neŋŋamba nekino bakisobola naye nemala neŋŋamba ate mukama kati awo ŋŋenderawo nange neŋŋamba mukama weebale okubanga ate si yenze gwe wateeka mu mbeera nga nze asobola okukikola kababe nga bakikoze nze naye nga si nze akikoze omulala kuba kati omwana wange ono omulaba nga muwayidde oba n'abantu ku kyalo si kumuwaana tekubanga waali ewaffe nze mpangadde naye bukyamuzaala naye awukana taata nga ndi lubuto lwa myezi 5 naye sijjukira olunaku lwe nali nzuukuse ku makya nempisa ekivumo mu kamwa kange ng'amuvuma lwaki manyi nti olulimi lwange lutonzi bwe naavuma omwana wange kyemuvumye ekyo kyenjogedde era naye yali amanyi kujja nanga mami gonda nvumye bwati ne bwati nga nkwata omugo onvumye kasita akiddamu n'akyogera nti banvumye kino kati awo nze nga nkwata omugo ng'amugamba onvumye kati bwe mukuba amanya nti enkya tajja kiddamu badde okigogera nti bakimuvumye anti bwakiddamu era nanga bakinvumye kubanga wali saabaddewo saakiwulidde kati ye yeyakiwulidde kati atazze nanga akinvumye kati awo kanzijeyo embooko mukube kati mami nze mbadde nkugamba oli akinvumye nga lwaki tongambye nti anvumye ekivumo kibi lwaki naawe okizeemu kitegeeza nange okinvumye omwana wange ono nsobola ripooti zonna ze naakafuna mu myaka gy'alina kati mu Novemba nga 3rd ajja kubawezeza myaka 11 naye sifunangako ripooti eŋŋamba nti Enoka yanvumye ekivumo bwe kiti lwaki ewaka takiwulirangako ekyo kibebi kyondabye nakyo nga ndi mukisiisiriza kigire kiremu okaaba kyana kyalandiredi wange naye bambi mwagala oyo mwana mwagala ate naye anjagala naye maama lumu ng'amugamba ekiganga mami yagamba teri kuvuma okuvuma kubi kati noba nga oyina ekintu omuntu kyasobola okuwakanirako kiba kirungi omuntu noba nga alawundi wooli oba wootuuse nga waliwo kye basobola okuwakanirako nze waliwo abantu abakola ebintu ne nga mukama tusaba buwangaazi emyaka nga 5 gituyitemu tubalabeko tubalabeko akagituyitemu egyo nagyo we are focused kubanga fensi eno munnange tugirivinga tutya nze sinafuna baana bange kuva mu nze naye ate nnyina abaana bangi abangi bayitirivu abansinga obuwanvu abansinga obunene abansinga ekiwago abato omukazi ono ali mu kustragolinga olw'abaana naye talina mwana mu nsi kubanga ekyo nali nasooka nenzira emabega we natandikira okufollowinga nga sijjukira okuwulira nga bagamba nti oli lubuto
obwa bize nja bukendeeza nfuna omwana bubadde bungi mirimo kati laba abasajja naawe obamanya oli ajja alaba omulaga nyina obwana bwange eno olumirirwa ono bikiba bikoowa gwe ate mune kati nzire eno kati ate waliyo nampise ate bannange n'otuukanga naye ng'ate Katonda ye owuwa abaamumanyi ate ng'amuyina kati ebintu ebimu ffe twabijjamu kasita oyingira mu kubeera omukkiriza n'ogamba nti gwe ebibyo byonna bimukwasa ekitanaba ojja kusanyukira kakifunye gwe kyo ekibadde kinnajja you okay kati nze tubadde time is coming nataddeyo essaala yange naye taata ow'ekiseeno agiwulire ate aginkolere sijja gikugamba kati kubanga yange ndi mukusaba Mukama yanukule ate ajja anukula kubanga taata wange oyo omulaba atera kuntenguwa buli lwansuubiza atuukiriza kituufu kati kyenamusabye anyambe akinkolere ate ansonyiwe si kumuteeka mu bwangu oba mu kumupapya nkyagala guno omwaka gwe tugenda otandika nange nja kuba ntuuse ewange banange nga nange nina kyensobola otoolako neŋŋamba nti bannange ku lwe nange nkolako wakiri kino wakiri ne bwenzijja nenjera olujja oba kubulwa kyenkola naye ng'akikoze kulowooza nti tuli emotional ffe tubyogerera wano ewaffe lwaki mba sometimes njagala mbyogereko kati olaba babikola ffe kitegeeza n'abatulaba balina challenges in life njagala nnyo bamanye nti kubanga ebyo ebintu bibakusanga muntu nga tebankuza nnyo na ddiini nakukkiriza nze nga bwogambye nti omuntu obaako omuntu gy'oddukira kati nze the first day lutaaya lwe nasooka osanga Enoka wali onvuga olunaku lwe twalina showmaker twalina show 3 twakola wanawa twakola namugongo netukola ebweyogerere namugongo zaali show 2 nebweyogerere gye nakozeseza gomesi pate dress n'akateeteeyi ka casual zino engoye ze bampa okukozesa nalinyawo ne ku dduuka nzinone zajjira ku booda ne babinderivalingira ntuula ku dduuka emirundi emeka mu mwezi ebbanga kale gwe lyotandikidde okukola nange ddi lwe nalinkedde negga leero ngenda tuula ebulenga Kosh Fashions Enoka ebbanga lyokoledde awe ku Shero wali omanyiiwo nti nyinako kale gwe waŋŋamba wali olaba show zange wali okimanyiko nti nyinawo business because abantu tebakkiriza nti abantu babayo nga tebalina budde katulaba edduuka bwe liri ate abamumanyi nalina 3 nga nagateekawo nga nyina eri omuttawo n'eri emakindye awo nga opposite KFC nga lyange nga nyina n'eri ebulenga natuuka ekiseera ate nga buli dduuka limu abakozi abaaba babiri natuuka ekiseera kiri kyenkugambye sa mu maduuka ogenda okkebera mu ngoye bafunzizza bagaziizza bazitunze tolaba ssente ng'edduuka limu eri omu ttawuni ku Jemba lisasula rent wa $4 million buli mwezi ng'eri emakindi erisasula kamu 8 ng'eri ebulenga liggwera mu kakadde kati ate nga bakukubira ng'omwezi guweddeko bannanga abalayisensi bali wano simanya ate ab'amazzi ate simanya batusalako simanya biki nga okolerera abakozi nenkeera neŋŋamba ebyemakindye nembijjawo okitegeera kati omuntu ayinza osanyuka n'alowooza oba ogudde naye ate oli kufuna mirembe kubanga oluusi otunula abakozi abo n'obasaasira noga kalibeerewo bambi bafune emirimu bwe baba bategeera nentuuka nenkola ki nengajjawo neŋŋamba ndi ku benefitinga bantu neemanya nti nze shifa sisobola ate kutuula ku maduuka nga koleki nti monitalinge obudde sibulina kuba n'erimu lye nasigaza ku Shero ebulenga nali obudde sibuyina era nze kasitoma yenna ajjanga ganjagala gwe kennyini oba onnemye unless kale wabaawo special event eyo n'ogamba nedda oba era omugole andabako lwalumu because ayagala ideas zange she follows abamu tukolera na ku ssimu nti nemuweereza engoye n'omugamba kati tulina zino empya ezafulumye luno njadde okujjira India luno tulujje Dubai kati ba abantu abasinga betudiiringa nabo
omuntu ajja kuŋŋa kifato westinga budde naabo but njagala mbibagambe because mmanyi wali ogwo kiyigiriza abantu abasinga betuweereza entegeera yaabwe ennafu sandi sinyomanko omuntu yenna obulamu bwange bwonna kati nze ondaba bwe mbeera mu meeting z'aba Millicent neyambalira na bitengi sigamba nti sirina designer clothes but njagala nnyo fittinga abantu ne tubawamu kati bwe ŋŋenda nga obukondo buli eri nyambadde wiigi egweno nga nsoose mu make-up nze wali onsinkanyeko nga nsoose kunkuba bino ebisige bwe bati nga ntaddeko obukowekoowe because njagala mameno kankusisinkane nga shifata kutiisa wadde mba nkisobola era nga bwandabyeko nga nepiipinze mu biseera bya birthday yange obugole mba mbuwulira awo nange ne ŋŋamba akati mundeke ano nze muntu eyeekubiramu kasando kange kati bannange tugenze nenkubako ogusaati gwange tugenze ku poloti neŋŋenda mu meeting n'omutengi gwange because njagala n'omwana omutaakulaba nga tomutiisa ajje bannange anti shifa like nga muli wamu naye kati bw'ojja nga weepiipinze munaye gwe wazze oli sereebo bakuwe n'entebe weewanika eri entebe munnange ate si njagala buli muntu to feel comfortable kyova olaba mu kiyungumbaayo neri because nakiyingiramu n'omutima gwonna saagendayo kubeeragirako nagendayo bazzaamu ssuubi na ssanyu bw'aba Katonda wange akisobozesezza but people never understand era oli ajja kujja kuvumira ekigoye agambe baneeraba yenna waayambadde kimanyi ekitengi kyesatu kitundu njagala omuntu omulala ne bwe kiba kya mutwalo ne kiba kya 10 lutala tomanyi nti nze akagoye bwe nkalengera wadde ka 15 nkugala tukyame ne mukugamba ako kati okalaba bwe nakagatirako kiri kajja vaayo bwe bunakyanga ate ŋŋenze oba muzeewa eri maduuka eri nako nenkafuna ngattamu nze seemanyiza bulamu bumu nti nze bune obulamu bwange ndi bwentyo ekyo situulawo ekyo tetwetuulya lumu ne tunywa nkyayi waffe w'ebitaano ku kkubo n'awooma ne tulya bibolekisi byaffe waliwo we tuyoya akatogo kaffe ak'ekkubo ne tumenya omutto so kati obulamu bwe bute butambula teweetuningiranga mu bulamu bumu ojja kwemenya mbunze kiraasi eyange nyina kuli eri ku garden city nze ndi flexible ate obulamu bunnyumiririrayo that is me kyovola mbagamba saagala buli muntu antegeera siina wabbateeka n'emikwano siina wagissa kati abamu mundabe mutyo omuntu asobola ogamba nti nze nasooka okukola kino naye kituufu yandibanga ye yasooka okumulaba gwe nojja oluvannyuma katugambe nti kale wali omumanyi tukigambe bwe tutyo nti wali omumanyi naye gwe wajja n'ebikolwa ebirala ne bisigala nga bigambo kati awo ebikolwa tebirina we bikwataganira n'ebigambo banange tukikirize tukigaane teriyo atayagala olugoye olupya lwakuba tetulufuna naye olugoye naddala ng'olulabye nti luzze mu bulungi naddala ng'olulabye nti luzze mu bulungi kati gwe okukuvunaana nze nandibadde gwe bavuma nga bwe banvuma nti ndikiga wandingobye kale lwe naleeta surprise nandikugobye naye ate esaala gye nasaba Mukama nali ngenda kuba nga ngiwakanyiza kubanga nze musaala gye nzize nsaba mu bulamu bwange nzize nga nsaba Mukama angatteko abantu ab'enjawulo abanzimba abansingako nsobole ofuna bye mbayigirako nsobole okutuuka gye ndaga okitegeera kati tosobola okujja mu bulamu bwange kale n'oli naye yajja mu bulamu bwange naye nga tulinako ekyenjawulo enkolagana y'omukyala n'omwami eba yanjawulo n'ey'omukyala n'omukyala kubanga wabangawo ebigambo oyo mukyala gundi oyo mwami wa gundi okitegeera naye kati gwe ssaawa ya kaakati kozi nga bagambye nti tuli babikukujo bukeera nti kwogera kuba kwogera ate bukyanga tojja kinzijja mu mukwano ontankuula ne bigaana kuba ebinsanyusa ebinneetoolodde bye bingi kati obudde buno nyina obwana bubbebi obunnize kanyina ogwo omugijja omupya ogusituse 2 years eri abagenda osoma omwaka ogujja oluddayo bannange mami lwemba saagala bampogganire ng'omutwe gugase nsooba bwenti neŋŋamba tebandabako nempita paka mu kisengere neesibirayo ku nensirika lwenjagadde bandistracting nga
nga wabaddewo ebintu tukati ng'ebyo niŋŋamba at least osanga bano nabo we balisitukira ne bakula balimanya nti mami I was a good person oba ki. So kati obulamu tulina netubulivinga tetujja bagamba kutwesonyiwa because yefe abalina ekiddako era kyemulina okwogerako. Buli omu kyoyagala kikole, buli omu ndabanga bondaba. Nakeera nenfuna ttiimu Shifa eyo yo nemmanya be balooya banga bakulembera nze n'ebimu bambi baba baagala bwe balaba ebintu ng'ebyo nga balumwa kati diva laba ono tugendeyo tukole tutunubagana no mumuleke. Nze mu nsi mmanyi kimu buli woyagala ng'omuntu asasulire obulumi bwakuyisizaamu tokola revenge. Toyambako Katonda naye bw'oyagala ng'omuntu asasule gwe muleke. Sirika bwoba kukaaba kati olaba mu bulamu bw'ensi eno ono mwana talierabira ky'omukolera. Amina. Ono mwana ne bwalikula alibeera ng'atuuza abaana nga bagamba nti bananga omukyala gundi ye yatujja mu muzigo nno yatugulira epolota ejjindi. Okimanyi nti oyo mwana mwana wa gundi n'abazzukulu bali kinyumyako era tebali kyerabira nti kyali kibaddewo. Kyova ekintu ekibeerako olujjegere ekintu ekyo sitaana akirwanyisa kubanga Katonda naye akyagala. Tuvuga katukendeeza ebinfuula biza abantu tubazaalireyo ka baby bambi. Mu comment tobalaba bakasaba. Shifa tuzaalireyo ka baby. Kazaale wakirebeere ng'okampa mbere nga nsiba. Bannange okagenda ozzunga. Semanyi mami oba anakkiriza. Nyalo nakeera anti mami baba baali bakambwe kuffe naye batuuka ku bazzukulu baboonoona kati mbeera ngamba mami nze sijja kuwa mwana wange olina engeri gyoyonoona abaana kati nagamba gwe nnakwonoona. Okimanyi nti buli muzadde nze waliwo ansanga n'oyo omwana n'agamba naye oyo omwana okikoze otyo omukuuma bw'atyo ng'olinawo omwana omu babalaba mukuumye olina omutibula. Lwaki talina kyeje ekiri awo neŋŋamba essaawa y'ekyeje ebaawo n'essaawa y'ebikolwa ebaawo. Kuzunga ate nga ffe ewaffe ekika kinene nnyo bangi. Jjajja wange yazaala abaana bangi nnyo kati tulina basenga bangi bataata abato bangi kati ogateeka ate ne sayidi ya mami kati nze nga mba bize buli budde mba mu kukyalo naba nkomyawo mulala ntwala kati naye nga nanyina engeri gye nakikolangamu nga bw'ojja nkwesooka nenkwaniriza nenkuleetera akatunda kati omala okuwa akatunda nga nkugamba nsabaayo kati omala okugamba nsabaayo nyina okudduka ntegeke kye nnaayambala mbe muyonjo kati awe bansabangayo nga daddi agamba naye ate ono yakakomawo wiiki ewedde oba leero batwale ku Fayima ono kati Fayima nga banamugamba oba batwale gwe nga gamba kamale kwoza lugoye jukira gwe wategese dda kati I make myself like available ne bwaba mikwano gyange sikuleeteramu mbeera ebeera nga tontegeera naye bambi kyo oyagalika oyogedde ekintu ekituufu kati tolaba nti tuba n'emikwano gyaffe ab'ebweru omuntu ayinza okwebuuza obakuuma otya bo abantu bamanyi bo bakolera b'ebweru kirabika bo bwe batunuulira omuntu